tukitandise n'emboozi egamba nti Ddereeva w'essiga eddamuzi Stanley Kisambira eyavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nga bw'akooye embeera mwakolera olw'obusente obutono obumuweebwa ategeezezza nga bw'atejjusa kukola katambi k'amaloboozi nga yeemulugunya ku ngeri gy'akolamu emirimu gye ssaako n'obusente obutono obumuweebwa. Ono ayimbuddwa olunaku olwaleero okuva ku poliisi ya CPS mu Kampala wabula ono alagiddwa mu Nnambiro agende yeetondere bakama be olw'okukozesa amakubo agatali matuufu okutuusa okwemulugunya kwe. Ddereeva ono yategeerekese nga Stanley Kisambira mu katambi kano annyonnyola embeera ezimu mwakolera awatali wadde okubaweeza kyokka nga bakama baabwe beegabanya obukadde n'obukadde bw'ensimbi n'ensako endala ezigenderako. Essiga eddamuzi olwayo livudde mu butongole ne lisambajja ebyayogeddwa Kisambira nga bw'akolera mu mbeera embi ne litegeeza nti abakozi baye bonna bali mu mbeera nnungi era basasula omusala ogwetaagisa ate mu budde. Ndina evidence ku kompyuta eraga nti esente ezo zonna yazifuna okuva mu August omwaka guwedde okutuusa kati April milioni 16 you multiply urabe esente zafuna buli mwezi. Omuteesiteesi omukulu w'essiga eddamuzi Paasi Bigirimana agamba nti Kisambira abadde asasula bulungi omusaala gwe ogusoba mu kakadde akalamba. Kisambira afuna sente ng'ez'aba drivers abalala bafuna si mitwalo 2 yokka. Kisambira afuna sente nyingi, afuna kumpi milioni 1.2, allowance z'emitwalo 7, salary y'emitwalo 26, consolidated allowance y'emitwalo 75. Kati bwo bitotolinga byonna afunayo nga milioni 2. Bigirimana agamba nti kikolwa Kisambira kye yakoze eky'okuyitira ku mutimbagano n'alaga okwemulugunya ku kikyamu nga yandibadde ayita mu mateeka n'emitendera essiga eddamuzi ligaateekawo okusobola okutuusaayo okwemulugunya kwe. Oyo Kisambira alina association y'aba drivers wa lwaki tiyabuulira mukama waabo wa drivers nti bamunyigawo batafuna sente. Alina transport officer, alina secretary, alina mukama we. Nange ndi wano lwaki tiyaja n'ambuulira oba waliwo ekimunyiiza. Mu kiseera kino Bigirimana agamba nti Kisambira agenda kukangavvulwa olw'okusibuka empisa era omuyisa ayongere okunnyonnyola ensonga zino n'ekyamutanudde okukozesa omutimbagano okusinga okutuukirira bamukozesa. No mu government public service tulina amateeka getugoberera empisa standing orders. So Kisambira namuwandiikidde nga musaba mubuuza lwaki wagenze kwogera ebintu bino ku social media nga waliwo ekkubo gyo wandikozeseza n'obuuza oba waliwo ekintu ekikunyiiza lwaki tiwakireese. Munnamateeka wa Kisambira Frederick Derrick Namakajjo awakanyiza ebyogeddwa Paasi Bigirimana nti bagenda kukangavula Kisambira n'ategeeza nti alina eddembe ly'okweyogerera ng'omuntu ku nsonga ezimunyigiriza. Etteeka lituwa oba liteekawo akawere akagamba nti buli mukozi alina okubeerawo equal treatment. Kasita wavaayo akantu konna nga kaleteetawo preferential treatment mu bakozi ng'ate be bamu oba ng'alese discrimination. Namakajja wadde essiga eddamuzi okwesa omukisa guno okutereeza embeera abakozi baayo mu bakolera kibasobozese okutambuza obulungi emirimu. Judiciary yeetereze nga yo wamu ne public service ensonga zino eno oba oyambiddwa n'ofunayokko omwana omwayinza okuvaayo okukaabirira ebizibu bye. Tuuza abaana bonna mu nnyumba yo ogonjoole oboyere otereze ensonga eziri mu nnyumba yo. Ye Kisambira oluvannyuma lw'okumuyimbula ku poliisi ya CPS gy'amaze ennaku nga musibe oluvannyuma lw'akatambi ke yakola ategeeza nga bwe yakola akatambi kano ng'asinziira mu kunyigirizibwa kwe yalimu era akasiza nga bafuna emitwalo 12 wadde bakola budde buwanvu. Balooya bange be bagenda okukola ki okunnyonnyola nti munaaye omusango gwe bagamba nti wakola gwe guno naye nga nze mwennyini nayogera nga amanyi nti ndikwogera ki mazima. So kati balooya bajja kunyambako mu ekyo kuŋŋamba nti abakozi ba gavumenti bakyayita mu kusomoozebwa olw'omusaala omutono gwe bafuna mu kiseera kino nga gavumenti ekyakalambidde ku ky'okubongeza omusaala ng'egamba nti terina nsimbi. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina,
Gambuuze.